Abantu batabuse, abantu bagambe bagenda ku office kati. Bagoba emotoka zogoba likyewune taxi. Abantu bagamba baliyewa kati bagenda ku office. Abantu gye balumba kati. Olaba abantu babo bangi bonna bagenda ku office. Abakatale, abatakisi bonna bagenda ku office. Yes, hello. Mbanirizaako nnyo mwenna abeegattira ku Yugi Update TV mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mbakulisaayo mirimu gyammwe gye mugenda mu maaso n'okuba nga mukakkalabya. Akatambyako mukalabidde ddala bulungi nnyo. Kakati nno gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa emberenge eyinza okuba nga egigagidde. Gavumenti yeesombedde olumbe olugenda okugitta. Bwe bibadde enoonya lumbe lugijjako ku luno yakawangamudde. Gavumenti bwe bibadde enoonya lumbe lugitwala no terugirekaawo. Kubanga bannansi bakaawu bataamu. Lwaki ebigenda maaso mu ggwanga kirabikanga gavumenti eno eyagala okusindiikiriza omuntu wa wansi paka ku sseerisembayo. Tetumanyi kigendererwa kyabwe oba eiza nga kiri mu kyakweddiza ttaka lya bannansi nga gavumenti y'abatuusi nga we bigambibwa eyagala kubeera ng'ewamba eggwanga lyonna kulimalawo. Jjukira twasookerwa kugobebwa mu ntobazi ne tukkiriza nti oba oli awo kale batugobye mu ntobazi. Amayumba g'abantu ne gamenyebwa, ebintu by'abantu ne bisaanawo nkumi na nkumi. Ekyo ne tukkiriza nti kale bazimba mu ntobazi ate tebaweebwa tewali authorization ebawamwaganya kubanga bazimba mu ntobazi. Naye ate twalaba companies ezimu ng'ez'amafuta nga bazirekawo, ez'Abachina nga zirekebwawo. Ekyo ne tusirika. Kaguno omwaka 2026 gavumenti evuddeyo ng'eraga nti nno egenda kugoba abasembeeyi bonna abasuubuzi, ababoodaboda n'abatakisi abamu mu kibuga. Tekomyoko neerangirira total destruction neerangirira property destroyment nga bagenda maaso n'okusaanyaawo obuyumba bonna bwe bagamba mbu bo buli ku kkubo. Era ekyo bakikoze. Bizinesi z'abantu ne bazisaanyaawo. Bagobeddwa mu kibuga ne wabbali ne bayingira bizinesi z'abantu ne batandika ozirinnyirira ne bazisaanyaawo mu byalo gye baddukidde. Owulira, tekomyoko gavumenti yammwe neerangirira nga weegenda okumenya amayumba gonna amakadde agatali ku pulaani agatalina lukisa kubeerawo. Simanyi ebyo byonna obiwulira bikulaga ki? Bikulaga nti gavumenti eri mu kwekyabira akalimu obuwuka. Yo kennyini naye ekiraba nti ewulira ekooye obukulembeze, ekooye okutwala eggwanga lino mu maaso. Kati baagala eggwanga lyesalirewo baani abalitwala mu maaso. Abantu beetegefu okufa n'omuntu. Abantu beetegefu fiiririra ebyabwe. Kino nno tekiriiko kiwa kibiina kyoba oli wa NRM oba wa NUP nammwe babadde bambala yunifoomu za NRM mmwe bekisinza ate okukosa. Anti mwali protecting against. Kakati ye embeera n'engeri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gyesasuddemu abalonzi baayo. Nze nabagambye muli ku Yugi Update TV tugenda kubanga tubaweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Kakati wano wenjagala tutuule tuwayeemu. Kigendererwa ki ekiri emabega wa destruction of property? Kigendererwa ki okudestroyinga properties z'abantu? Nolaba oli musajja wattu ng'ataddemu amaanyi. Abamu babiri ku kyeya amazeeyo emyaka 10 n'ateekawo akayumba ke ng'agamba nze kyenkolera akayumba singa kaggwa ekyeyo nja kuba nkyamuka. Najja ate n'asala akayumba ke nga mwakasenze mbu okuba tekali ku pulaani teyafuna lukisa. Ye kambuuze
mmwe abagenda maaso n'okumenya amayumba g'abantu ezammwe ziri ku pulaani, ekyo nakyo twagala kumanya. Kati nze amagezi gempa bannayuganda bano abadde beekananga nti nno beekalakaasa bwe bagenda ku woofiisi ki gye mugendako. Mugendere ddala ku woofiisi eyo eyisa ebiragiro. Yennyini omanyi wonooba onoovumbula ekirwadde olina kuva ku nsibuko yaakyo yennyini. Muteekeewo abiri. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga zino oba yenna ali emabega waakyo tajja kuwangaaza woofiisi ye mu kibuga yonna gy'ali. Kubanga bannayuganda we banaataamuuka bwe bati biri ebirala mbadde mubikola nga babatunuulidde, naye ensonga ekwatagana n'omuntu okuba nga abadde akoze butassa mukka butassa mwoyo n'ateekawo akayumba ke n'ateekako ka property ke mu maanyi ge gonna ggwe n'ova eri ng'omusinikirako amannyo nti n'ogenda kusaanyawo kintu kye, omba mugenda kufa naye. Era bangi batandise okwekalakaasa mu bibuga eby'enjawulo abo babadde Luweero nga bagamba ekijja kijje, bakooye effugabbi, bakooye embeera embi. Olw'ensonga tebamanyi bigendererwa bya gavumenti, naffe kennyini bikyatubibuzaako embiibya tetumanyi bigendererwa byayo. Kubanga gwe engeri gy'ogoba omuntu mu kibuga ate ne gy'omugambye addukire n'omulumbayo ate yo n'okolerayo waasi n'okusinga ebibadde mu kibuga by'omukoze. Ki ky'oba omunoonyaako? Ddala oba tonoonya lutalo lukujjako, tugambe ki ky'oba onoonya? Omunaavaawo nga mugamba tusiga obukyayi mu bantu olw'okuweereza information ng'eno. Bukyayi ki bw'otuusa okusinga obukyayi mmwe bwe mupulizentinze eri abantu? Mwe mupulizentinze obukyayi eri abantu ngezaako balaga nti nno ffe tuli bangu temutwagala tulina kye tubeetaaza. After all nkuba omulanga eri abantu muzukuka obwongo, teri agenda kuva eri mu nsi z'abandi ajja abalwanirire. Teri agenda bakwatibwa nnaku mu Uganda bambi batandise okumenya amayumba ga babatwalanga bawumba tuutu, babatwalanga ebisirusiru ebiri awo. Batwala okuba nga ayikyuza mmwe nnafu nnyo tesobola kulowooza kiddako mu maaso. Bwe nga basobodde okusuulira ennyumba yo ngulowooza ki kye bazzaako? Tawoŋŋambe gavumenti erina omutima we gutyo nti promotinga demokrasiya era okusaanyawo obulamu bw'omuntu kibatwalira essaawa. Nedda. Uganda weetuuse teri ayamba. Embeera y'amaziga ya bunkenke ya kazigizigi kubanga mu Uganda buli muntu agamba teri ali safe. Etteeka baaliyisanga leero enkera ne litandika okukola ne batandika okuba nga basuula amayumba g'abantu bagamenya. Ekintu eky'obulabe nno. Ye lwaki mbyogerera? Nzo gamba basajja mbawaayiriza era mmwe abantu b'enkyukakyuka muwaayiriza nnyo gavumenti yaffe, gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni temujagala, abajja mu 96 mwasangamu entawo ne bazirwanyisa, kati muyina eddembe bannayuganda mwebaka, kati beebaka wanga mulimu bamenyera mayumba gaabwe. Ki kye basigazza? Ki kye mubalekedde? Muyinza okutanula okusawukulula emitima gy'abantu be mutwala ne mulaba ki kye balowooza na ki kye bayinza okukola. Ng'oggyeko olw'okuba nti nno omukuumisa mmundu wali ofuniyeko ekirowoozo nti nno munnansi singa yeekyawa n'emmundu eba tekyalina mulamwa. Sisitemu ki gye mugezaako okwagala okuteeka mu ggwanga? Kubanga eno sigiraba nga yali ekozeeko mu ggwanga n'erimu. N'ezo ensi ezikulaakulanye, ensi zikulaakulana n'abantu era zikulaakulana mpola mpola. Ensi tegenda kubeera ya kibira lubeerera. Ensi ejjatuuka ekiseera nga kati puloti zitandise okutundibwa za waggulu eziri ku kalina, ng'oli we yakoma kalina we nga ye puloti gy'atunda n'omulala gyayongereko. Ensi bw'etyo weegenda otuuka. Ebweru byatandika dda mubiraba. Bino byonjogera sisaaga, siri mu byakubalaata. Njagala weerabire ku bantu bano okakase nti ddala mu butuufu ettima lye bayina terisaanidde kubeera mu bantu.
naye amazima ddala twebuuze nsonga ki eyinza okutandisa okukola ekikolwa ng'ekyo nga tosoose na compensating abantu tubalaze waakudda tubalaze waakubeera. Ndaba n'abamu obutale batandisa obusenda, batandisa osenda obuyumba bwonna bwonna obuli ku makubo abantu bwe babadde bakolera bizinesi z'abantu. Ekyo simanyi ali mabega waakyo era n'omutwe gwe bagulowooza gutya. Yalowoozeza ku ekonomi ya Uganda mu myaka ng'esatu emabega weegenda okubeera oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okusenda bizinesi z'abantu abawa omusolo. Mwe batafuna buyambi kuva bunaayira omusolo mugenda gujjawa oguteeka mu bajeti y'eggwanga Uganda. Bajeti mugenda gibagisa ki? Kubanga bano abantu b'owansi bebagenda mu maaso n'okusasula omusolo, ekyo tukimanyi. Abanene mu gavumenti basasula misolo. Kyokka omuntu asasula omusolo ate gw'oliko gw'onyigiriza, sente zigenda kuvaawa? Ndowooza kino ekintu kyekintu kibasaanidde okuba nga baddamu ne batunulamu ne balaba wa we baawabira nakikyamu kibagenda mu maaso n'okukola eggwanga. Si kyakwolesa maanyi na buyinza ki bwe muyina, wabula kyakutunuulira engeri eggwanga gye ligenda okubeerawo enkya nga liyimiriddewo, ng'emigi yeginaddawo nagyo tegigenda kudaaga nga bajjajjaffe bwe baagitulekerawo ne tujja ne tugyeyagaliramu. Wabaawo ekyokukyuka kijja kujja mu tayimu yakyo era kijja kukyuka mpola mpola. Wabula tolina ng'eki gy'osenda muntu ali mu kakiyosiki kasasula emitwalo 3 oba 5 n'omugamba agende mu dduuka lyakakadde kamu lyabasasula, okubanga abagagga bazimbye ebizimbe kati mulimu vacuum presses nnyingi baagala bibeere nga byokipayingibwa. Bagobye ba street vendors ku makubo bagende bapangisa ebizimbe byabwe olw'okuba tebirina bapangisa. Ani yabatuma bizimba? Ne mugenda mu maaso ne mufunza ekibuga, ne mugenda mu maaso ne mufunziza ddala ekibuga oli n'abulwako ne wassiza ebizimbe ebitali ku pulaani olw'okuba mwagala kasente. Kino ani agenda okuvaayo akivumirire? Gwe Munnayuganda ani agenda okuvaayo akulwanirire? Simulabawo. Okujjako ggwe otandika okwebeereramu ng'okola strategy move empya n'okwesiga nti no mulina gavumenti ebatwala, nakyo mukijje mu birowoozo byammwe mutegeere nti kyonna kyonna ekiba kibe gavumenti erina kukyusibwa bukyusibwa. Anti kakati ebyo nga tubiziza ku bbali, tuzza tutunuulira ebitundu gavumenti byegenda mu maaso n'okuba nga eyiikiriza. Ebitundu ebimu bannansi beekyayi era bo balina endowooza ndala nnyo. Gavumenti yo byerowooza byandiba nga byawukana ku bye balowooza, era nga bo bagamba eno tegenda kubeera nga mmaanya ya nkoko, kubeera buli kadde nga gavumenti egenda mu maaso n'okubafunza. Bagamba bo tebagenda kuba nga bakikkiriza. Ebitundu ebimu nga wenkugambye bo batandise dda okwekalakaasa olw'amayumba g'abantu, bizinensi z'abantu ezigenda mu maaso n'okumenyebwa. Abamu beewera nkolokooto era beeweredde gavumenti. Kansooke nkuwe katambi kano otegeere nti munnansi yeekyaye. The new mayor is sworn in and his government to make a decision on how they are going to carry on their operation. What of us were already affected? I want to tell the people of Moroto, stand by class 1, get your pandas. The question is, what of us who have been affected already? And suspend the operation. What of us who have already been affected? Bagamba tetulina byakulwanyisa naye tujja kuweesa ebyaffe. Operation kwerwanako. Ebyalo byonna byonna omuli aba NRM, aba NUP, abaki bonna bonna kati ke kaseera muse kimu mutegeere nti nno omusajja bye yabaga nti nno mujja kiwulira. Mutandise okkirozaako, mutandise okulaba obuvuna kwegamba, mutandise okulaba omugaso gw'okukyusa gavumenti erudde mu buyinza. Batuuka ekiseera nga tebakyalina kibagatta ku ggwanga okugyako dizikiriza obuzikiriza n'odizza emabega. Gwambakanya tunuulira ebikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa. Gavumenti yonna ng'eneevaako etandika okukola ebikolwa ebifaanaganako ngayo ebiti. Ekisooka bateraba, ekyokubiri batewulira. Etandika okukola ensobi
mu bintu byegenda mu maaso n'okukola etandika okuziimula n'okunyuma abagenda mu maaso n'ogigambako ku bikyamu byekola ebiyinza ogireetera okuzikirira. Katonda wabanga yakuvuddemu n'opalapalanya otya amagezi obeera olimba. Kati ekyokusengula omuntu mu kibuga gavumenti yalowooza nti nejja kuba egwe byabeekalakaasi mu kibuga singa ejjamu ababooda n'abatakisi abamu ekibuga ejja kuba ekiwewudde. Jjukira ekintu kye balwanagana nakyo bo balowooza balwanagana na kibiina oba na muntu omu Robert Kyagulanyi kumbe balwanagana ne ideology etayinza kuva mu bantu. Wano n'onoogamba nti nno munnansi takwagala lwa nsonga ki? Kati wano otandise omuwa reason lwaki oteekeddwa okuba ng'ovaako. Ebikolwa byo waliwo gwe wootuuka ng'omuntu akyayinza kunnyonnyola teweetaaga akunnyonnyole. Ng'oludde ebikolwa byo byamaze dda okunnyonnyola ki kye bali. Ebikolwa bya gavumenti byamaze dda okunnyonnyola bannansi si ki kye bali era naki kye baagaliza abantu. Embeera egenda mu maaso. Oggwanga Uganda olwedde tetuli bulungi tuli bubi. Abantu bakolerera mmere ya leero. Ogenze akatale okasengudde. Ogenze kakiyosiki okakubye. Kukuba kwabaddayo kira kasooli omugobyewo. Omuntu oyo kiki ky'oba omusuubira okuddamu okukula oba kiki ky'oba omusuubira okuzzaako? Njagala tubeere realistic. Omuntu oyo abazzaako ki? Ye ensonga ki z'oyinza otuwa ezigenda mu maaso n'okweyiya ebizimbe by'abantu? Nkulaakulana ki kye munnyonnyola awo? Nkulaakulana ki egenda mu maaso n'okusaanyaawo ebyenkulaakulana? Ekyo nno kibuuzo. Tulengera okwekalakaasa mu bifo by'eggwanga Uganda eby'enjawulo ng'ab'obuyinza baasalawo okwesuula ogwa naggamba n'okukozesa omutima obwongo obw'okulagajja obulagajjavu okukola amateeka agagenda mu maaso n'okunyigiriza munnansi nga bagenda mu maaso n'okuba nga basaanyaawo private properties ezaabwe tebazikwatako. Bazisaanyaawo nga bagamba nti bagenda mu maaso n'okuba nga baagala kukola nguudo, baagala kugaziya nguudo. Naye omuntu yenna nga anaakola oluguudo n'osangawo abatuuze nga bali mukukolera mu kitundu ekyo, gavumenti kyeyina osooka okukola kwe compensating abantu abo okubaliyirira n'ebasengula n'ebaako mu bifo byebasengamu. Ge mateeka si kuva eri okuba gw'olina emmundu n'amaanyi olw'okuba wakoze ekiragiro kyo otandika okuba nga osenda abantu. Kino kyonna gavumenti yaffe kyekola ekikola mu bukyamu. Wano gavumenti yaffe bimaze okulaga dictatorship kye ki ng'egenda mu maaso n'okunyigiriza munnansi. Bino nno ebintu eby'ekikawo ekiti mukwano gwange utegeeza nti tubivumirira ddala. Era tugenda mu maaso n'okusaasira baganda baffe abagenze mu maaso n'okubeera nga bayiikirizibwa, amayumba gaabwe bagamenye baabuwe, n'obutono babadde balina bonna busaanyiziddwawo. Omuntu n'asigalawo ng'ali hopeless, talina ssuubi, nekyabadde alinamu essuubi okizikirizza. Entuuyo ze n'amaanyi ge gonna ogazikirizza mu kaseera katono lwa butolowooza, lwa kwetwala nti nno eggwanga lyakyetwala nti temukolera bantu mukolera muntu. Singa administration ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eneezuukuka obwongo ne baba ne batandika okukolera abantu, eggwanga lijja kukulaakulana. Naye kati tewali ssuubi, biboobe na miranga na maziga. Kakati bwe babuuza gavumenti ye yeekwasa egamba nti ekigendwa ky'okuba nga badestroyinga properties z'abantu bazisaanyaawo bukiganyiddwamu okuba nga baagala okugaziya amakubo, okukola expansion, okusobola okulaba nga bajjawo amayumba agali ku makubo, basobole okuba nga baplantinga gardens, n'okuteekawo water resources,
nga tewali compensation. Byemu ku bye bagamba bye bitwala ebintu by'abantu bye bakoleredde emyaka n'emyaka, ebyabwe tebikwatibwako, naye ebya munnansi bigenda mu maaso n'okuba nga byonoonezebwa. Mu bitundu ebisinga mu Uganda wano kati nga Gomba, abatuuze bagenze mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa, nga bagenda mu maaso n'okulaba nga ettaka lyabwe ligezaako okuba nga lisendebwa, amaka gaabwe gasendebwa mu ngeri ey'ekyeyonoonero, olw'okuba someone aze n'awaawo ekibooziboozi, twagala gaziya kino, twagala gaziya kiri, kuvadde nga gavumenti ekola ebyo ebintu nga tokompasetinze bantu, ng'ate oli yagulawo, okujjako nga gavumenti eyagala tugamba buli ttaka lyonna eriri mu Uganda lyayo. Kati bino bye bagenda mu maaso n'okwekwasa simanyi road projects, era bannansi tulaba ebimu ku bagenda mu maaso n'okwekalakaasizaamu balanga ekitongole ekya Uganda National Road Authority saako ne ba contractors okulemererwa okompasetinga properties ezonooneddwa, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bazima infrastructures zaabwe, nga bateekawo development mu ggwanga. Buli woba oteekawo development mu ggwanga olina okukompasetinga abantu, ekyo kiri mu mateeka. Ng'oba ng'olina kyoyagala okutereezaamu oba mu kibuga Kampala, olina sooka kusaba lukisa. Oba tosabye lukusa n'oteekawo engeri y'okompasetinga bano abantu, engeri gy'ogenda obbaliriramu, kubanga mulimu gwa gavumenti, kubanga si ssente zizo z'ogenda okukozesa okudevelopinga awo, ate ssente z'oyo omuntu z'omubi bw'omusolo oyo gw'ogenda mu maaso n'okusendawo, ssente ezo yazisasula. Kati so bannayuganda tuzuukuke, tumanye n'amateeka gaffe agatutwala, ne ssemateeka tumanye bulungi nnyo, tumutafute. Etteeka lye baasayininze eggulo limu tuyinza kuŋŋamba nti nno lireeteddwa n'amaanyi ag'enkukunala nga ligenda mu maaso n'okusaanyaawo obugagga bwa bannayuganda, okusaanyaawo ekonomi y'eggwanga, just olw'etteeka eryawandiikiddwa. Kakati nkugambye lino etteeka lyazze tetugaana, naye luno luwumbe gavumenti lwe yeereetedde olugenda ogijja mu buyinza nga teyeesiikidde kanyeebwa. Tuyinza okubeera wano nga twogera nga basaagirira, naye kiweemu omwezi gumu nga gavumenti egendagenda mu maaso n'enkola eno. Singa teefune magezi kuyimirizaawo ngeri eno, yaniteekawo ssematalo mu ggwanga Uganda gye tubadde tetuteeseteese oba gye tuteetegekedde. Kimanye nti bannayuganda basirika era batereka. Gavumenti ezze ekola ebintu bingi ng'enyigiriza munnansi, ebisaanidde n'ebitasaanidde, naye mu byonna ebikola esooka kugezesera abe butya emuna reactinga. Kati weeraba nga mu obeyinze n'esalawo okugenda okontinuwinga n'erinnyisa level, buli kimu bagenda bakigezesa, bagezaako kugezesa busungu bwammwe, kiki kye muyinza okukola. Naye buli we bakola kye bakoze ne bategekayo bannammwe okwekalakaasa, temwekwenyigiramu, mugamba tebibakwatako, mugenda kwekalakaasa ku lwammwe. Munaayigadde okuyunitinga mubeere bumu, muliyigadde okulwanirira justice mu ggwanga lyammwe. Lwaki ekyo kye kigenda mu maaso nakimemyebwa, ebyabalala ne bisigalawo? Tetusiga bukyayi bannange, naye embeera sometimes etuuka ekiseera neekola ki, neesitowa ku bannansi nga tebalina gwe beekubira mulanga. Nakugambye dde oli ku Yugi Update TV mukwano gwange gy'osinza oba nga otuwuliriza. Kansuubire nti buno obubaka bugenda tuuka eri abo ab'obuyinza abavunaanyizibwa mu kudistroyinga properties z'abantu mu ggwanga Uganda. Mutambuze vidiyo basobole okutegeera bino wammanga, kubanga si bonna nti nno bategeera. Bwe baba nga bakyayagala eggwanga lyaffe nga likyayina emirembe, bandisaanidde okwekuba mu mutima ensonga eno n'ekomekkerezebwa ng'obudde bukyali, ng'akataayi tekannasala,
ng'embeera tennava mu nteeko. Olw'obudde munzikirize nze nkome wano, naye nga bulijjo tugenda maaso nga tubagamba kuyita mu comment section zaffe okusinziira ku bubaka bwe tuba twataddeyo gye buvuddeko emabega. Munga Ryan comment yo ngirabyeko wano. Eseza Brown Stian ogambye M23 should come to Uganda for more tissues. TIS fighters for a good number of them in Uganda so can still make it. Kale kuno okuyisa okusaagirira obalaata kyolinga ategeeza nti Uganda yonna ejjuddemu batuusi, so babanone bwe baba babanoonye basobole okweyunga ku batuusi bannaabwe basobole okimeekinga ffe tunaaba tubawomye wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Obubaka bwe butwe butegeeza Esther. Obubaka bwonno bulimu amakulu era singa aba M23 babulaba kyemmanyi kijja kubanga kibakolera. Kiba kikolera side bbiri abatuusi ne bannayuganda kiba kibakolera. Yengeri yemu ey'okweliminatinga abatuusi okuva mu ggwanga lya Uganda ndowooza kyolinga ategeeza. Ekyo nkirambuludde. Naye nga weebale kubeerako. Katusiime Julie weebale naye kubeerako obubaka bw'ombulabye. Mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Ani omulala wano mwembalabye nkiwa Kamande Naama naawe obubaka bwo kwebuli. James T1P3U weebale kubeerako. Kyobadde ogezaako okubuuza awo tekitegedde. Physical or physical kijja kweddamu naye weebale kubeerako. Muwanguzi Godfrey ono naye ateesa nnyo obeerako. 70 Kaligula weebale kubeerako. Kamanda Namande naye kwoli nakulabyeko dda. Kagoya Nakayima weebale kubeera ku Yugi Update TV. Muhonge Medias isi kyakaliri Muwonge Medi ono agambye embumbalimba bo babeera Congo. Gwe tumanyi nti ettuufu liva walo, manyi olugero olwo gye lukomekkerezebwa. Ettuufu liva walaawa. Obadde okimanyi nti osobola okunoonya ekintu nga kiri mu nnyumba yo oba nga kiri ku mulirwano naye ng'osula Masaka n'ova Masaka n'ogenda e Kapchorwa n'okisanga eyo ne kikubulayo, ng'okinoonyayo ne kikubulayo, n'okomawo ewammwe e Masaka n'okisanga ku mulirwano. Kati ettuufu liva wala. Osobola okubeerawo nga tumanyi bigenda mu maaso mu nsi yo. Huyo muri mu dduka yo obimanyi otya musajja wattu era tukusaasidde. Muwonge Medi kanya kubeera ku Yugi Update TV osobola okuba nga ofuna current update. Otherwise tujja kufiirwa, ojja kuzuukuka nga okubiddwa ekikompola muganda wange. Ebintu si byangu. Naye nga mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo temuvaako mweraba.